Nanyini wali kiyewo ne mukiso for some months to make them use. Oh, monsieur, j'ai la heucta.
No babadde tebaagala kutereeza tawuni obuveera buli awo buli kimu kiri awo era tusabye nnyo era tubeebaza nnyo okuva gye bavudde okujja wano batutereereza ettawuni. Twagala nnyo mmeeya waffe Puliima era yeebale nnyo yeebalire ddala okubaleeta. Mukama amuwa omukisa ogw'amaanyi. Wano mu kitundu kyammwe endwadde ze tulina z'amazzi bagenda ne basalako amazzi ate abantu ne batandika okusena eno mu binnya ente mwe zinywera. Abasirikale bazze bano ba UPDF ne batuyambako okulongoosa ttawuni badde enkyafu ne batuyamba okukendezaako nga ku ndwadde ezimu ezitutawaanya wano nga ssenyiga, amaaso n'ebirala bingi. Okujja kwabe wano kituyigiriza okutuyamba okuyonja ne tufuna ekyokuyiga kigenda kutuyamba okukakkanyaako ku ndwadde ezo ezitutawaanya okuyiga obuyonjo. Tubadde tuli bakyafu kale wano tulina obukyafu obututawaanya. Vuuru buli mwaka nga 6 ogwokubiri buli mwaka tugera ne kyetuyita tale 6 kati nga terunatuuka tugera ne wiiki gye tuyita ame wiiki nga mu ame wiiki tuddayo mu bantu bali abaawanga abo bakama baffe amawulire ekyokulya n'okubeegattako mu kulwana. Kati tuddayo mu bantu tubeeko naffe kye tubakolera bye tukola mubaamu okukiriininga mubaamu obujjanjabi n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. So kati olwaleero tulonkinze eno mu Rakai era tujja kweyongera tutambule mu disitulikiti endala ezikola Greater Masaka. Mu kuyonja wano twegattiddwako aba Rakai Community Nursing Home era tubeeyanza nnyo okuba nga byatwegaseko ne tukiriininga nabe tawuni era nga bwe tugisanze tibwe tugirese. Obukyafu tubuyodde, emyala tugiterezeza, akatale tukayonjeza n'amakubo gonna tuterezeza ne tusilashinga wabadde ebisubi tubesenga buli kimu kiteredde. Kandi kikyokubiriza ku bantu ababeera mu kitundu omwo Musanze era mukunga tuyonja tusanze nga waliwo obuzibu abantu tebafaayo okuyonja era tubakubiriza kyetulese tukoze tebeebaka babeere nga bulijjo bayonja. Tawuni yaabwe ya Rakai Town Council esobole okuba nga bulijjo nnyonjo okusingawo nga bwe tugisanze. Kati UPDF nekola ebintu ebyo mu bantu kitegeeza omukwano enkolegana ennungi n'obwagazi abantu ba bulijjo bwe balina ne UPDF. Era okuva 1981 kibadde kibaawo bulijjo batuyamba mu mawulire batuyamba mu buli kimu tukwatagana nabo tetulina buzibu nabo era twagala ekintu ekyo nga tukimaintaininga bulijjo kisigale nga weekiri.